mukkiriza semateeka amukkiriza obutanaaba naye naffe tulina eddembe omunaaza waba tuwunyirira wadde okimanyi no dembe lyaffe omunaaza waba tuwunyirira so atuwe ebbaluwa gyagamba owaseekya aveeko ekyakyo amanyi nti propaganda we yamulemu okutambuza kuba talina bwino ng'otuvudde ku byebbaluwa tetunabivaako mbadde kituufu kyobola nkomyewo egwo nga tuli ku byabbaluwa nabiki NUP yeetaaga oyingira iPod yeetaaga oyingira kuba waliyo ssente ate zeetaaga n'okusinga b'olowooza baimala okukola amakungula ssente nezigaana ze yali eyagala kwe kuwandiikedde mu iPod nga tebasawadde namu yadde amakungula ge osobola okugaana okusimba ku maama Kadaga olwa respect naye ng'ojja kusimba ku Lukwago ate gwe kitule mu version endala no just kyembuuza nti NUP esobola okusimba tesobola kusimba ku maama Kadaga kati kankubuuza ekibuuzo gwe can you compare Lukwago and maama Kadaga ne bombiriri can you compare them oliwa NUP information anti nkubuuziza ekibuuzo gwe kubanga nze nkuwa ekyokulabirako nze namala diguli yange yasooka ku Kampala International University class gye nasomeramu twalina abaana abava e Busoga nga 10 of the students from Busoga bali financed by maama Kadaga obo kitaga kingeza okulaga so Kadaga ine emirandira mu Busoga abaana abasomye nabatakoze eki Jimbuza okusomesa kwa maama Kadaga wabanga asomesezza abaana nejje si muyingo ani goyinza okugamba nti ono asomesezza abaana osinga ono kati abo bonna tubayita ku Kadaga kuba jje si mwamusingako kati gwe ate okitwe mu version endala kati version ya Kadaga yeriwa simanyi oba oyinza ogitegeera simanyi oba oyinza ogitegeera because kati nze nyinza okuba wenda ebintu kati gwe mpanga woobiraba kati nze nga kungulu ne tukirekawo naye ndi omu ku bantu abakkiriziganya nti olutalo maama Kadaga lwayina ne mukama we oba ne state omanyi tulina state eno gye tulaba waliwo ne invisible state ebeera emabega ekola ebintu emabega bye tutakola ki bye tutalaba olutalo oluli wakati awe wa Kadaga ne mukama we luyinza okuba lusukka ku lutalo lw'ebifo lusukka ku wetulaba lusukka ku ffe wetulaba lwaki nkyogera bwotyo bwozza akatambi emabega ebiseera maama Kadaga we yabeerera ow'amaanyi ennyo yarecruitinga abaana abasoga bangi mu magye ekyo kikoleko research NFIC Media okwaniriza maama Kadaga ba NUP sikajanja sirowooza nti kajanja naye maama Kadaga y'omu ku bantu abalozezza obutali bwenkanya obukolebwa ne mu by'obukulembeze gavumenti ya Mwai Museveni n'olwekyo sirowooza nti ako kajanja kubanga ebbanga lyonna National Unity Platform kyetutambulirako infact naddala nga ffe ate abalwanirizi b'eddembe muganda ngo Sharon omuntu ne waba NRM naye ng'eddembe lirinyiririzibwa kiba kirungi okwogera so abalwanirizi b'eddembe ebbanga lyonna tulowoozaamu nti omuntu waba anyigiriziddwa oba aliwa oba wa kkala ki oba wa ggwanga ki oba wa ddiini ki aba yeetaaga okwogerwako. Kadaga yanyigirizibwa Kadaga yafulumizibwa mu byobufuzi bya NRM mu ngeri etali ntuufu, mu ngeri emutyoboola ng'omuntu ne mu ngeri egezaako okumukkakanya n'okumulaga nti Busoga tajooninga, talina na buwagizi, she's not what she thinks she is. Olwekyo waba ayingira Busoga abantu bana NUP ne bana NRM ndowooza abadde bakyamuwagira kuba sirowooza nti kati Kadaga akyaliwo NRM ddala. Of course tanaba kuvayo kujja atulira naye ekibiina nga kyo kimu n'omukulembeze waffe n'avaayo n'amugaa ffe tumwaniriza. So bwe kibanga mu ngeri yonna ey'okumwaniriza ne mu NUP sooka kujja naye oba nakumulaga nti tuli bumu naye sirowooza nti kirinamu obuzibu ekyo. Okay. Honorable Twa. Walabye kajanja ka Nuupu.
asali wakisha toyamba Sharon wanje sebo akajanja kanuko wakalaje ebbanga lyonna abagoberera basobola okukkiriza nti bw'olabanga omulambo nga guli mu lujja mu bitooke n'owulira empewo esusse omanya waliwo omusezi era ekigendererwa kiba kyakwagala kulya mulambo fe abakulirako mu byalo ebyenjawulo tumanyi nti wali wabeerangawo amaka ge bakugamba nti awo enkuba ne beeba etonnya tokyama kweggama kati abantu abaali baagala okulya omulambo gwa Muhammad Sejjirinya golooza bonna baafa bwe baali baagala okuliira ow'ekibiina kye balimu naye ate ow'ekibiina kye bataliimu ffe twakula batugamba nti abaseze tebalya bakika kyabwe babawa abatali bakika kyabwe nabo ab'ekika kiri be balifirwa naye bakola ki naye bano naye ab'ekika kyabwe babakola ki kale ate atali wa kika kyabwe kyenjagala okutegeeza nti bw'obanga oyina abaana ba famire yo ng'obayisa bubi nga n'engalo zibatemako n'emikono gibatemako n'amagulu ogabatemyeko kitegeeza owa neiba ogenda mutemako nsingo naye bano abakulu olw'okuba bakimanyi nti ebusoga tebalinayo buwagezi kati beefuula abaagala maama Kadaaga basobole okufuniramu kasimpase naye Kadaaga simusaasira nnyo Kadaaga okujonezebwa kutulina nga bannayuganda akulinamu paati akwinamu omukono Kadaaga y'omu ku baali balwana ennyo ekkomo ku myaka gigibwewo nga ke kadirisa ke twali tusigazza okukwatirako General Museveni Kadaaga n'akajjawo naye Kyagulanyi bayeefuula ennyo ayagala Kadaaga ate naye era tomwerabira Kadaaga yalwana nnyo Kyagulanyi osisinkana ne General Museveni n'atuuka n'otwalibwa ebweru era abangi tebakimanyi nsinze nzekka naye omu ku baagala okubuusabuusa nja mugamba yamuyambako kugenda mu ofiisi ya sipiika ayitwala Kadaaga nga ye sipiika so bino byonna bye bikolebwa abeeni UPC beewuunya bw'obanga osobodde okukuba abantu buzze otandise nabo ne bakulema okukumaakuma n'okubeera nabo gweŋŋambe Kadaaga awedde ku mpagala nti oyagala jje afiire mu ngalo zo oyagala jje akole ki oyagala jje akole ki kubanga wali badde weebuuza nti Kadaaga be yagenda mu kalulu yafuna obululu bumeka yafuna obululu 3 ku buli 100 kakati oyo ne bajja n'akwegattako talina kyajja nakyo ajja ne kamuli eyawa luli yaliyo era gwe yawagira yafunayo ababaka bameka yafunayo omubaka omu omukyala mu Busoga yonna okwo ne yali omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kamukubirayo n'enkona n'enyo naye nga yakugamba nti oyo ye maama Kadaaga kamukuba n'enkona n'ekola ki ku luno yagambye n'amaanya n'agamba nsibirawa nti nakawa n'atandika n'okugenda afukamye gye n'omuwooza amukwate era we twogerera n'amugamba kankunoonyezeeyo kasimpase n'amuteeka munda so bino byonna ebiriwo aba NUP bakwata ku bisubi mu Busoga Kadaaga yekka yaaliyo be bakulembera oludda oluvuganya gavumenti bambulireyo Abasoga 3 abali ku kabineti y'ekisikirize be baba baagala nnyo Abasoga ate ne bano abakulembera NUP balekeseriwaza abantu Kadaaga mugwagwa nnyo amaze mu gavumenti emyaka egikunukiriza 40 ng'amaze mu Bugombe emyaka 30 gwamuyita toweza yadde ababaka 7 mu palamenti toyina yadde akafo k'osobola omuwa akabibibi oli atambulira mu Bugombe ajja abeere mu nnaku nga naawe bebakuwa emmotoka etayira mu Masasi ogireka waka toyina yadde ezigulira amafuta ajja abeere mu eyo ennaku mutandike omuvumu mumumanyire mumujolonge Kadaaga ku nsinzira gyentegeeramu okutegeera kwe tasobola kwegatta ku bagwagwa tasobola nayanziza Juma NUP Kadaaga waliwo abazze nga mu vetting e Busoga waliwo abamwesimbako nga ba NUP tewaliwo bamwesimbako ne season ewedde Kadaaga tebamusimbako muntu no just kyembuuza nti waliwo abavudde mu Busoga mu Kamuli aba NUP abeesimbye ku Kadaaga other political positions no ndi ku NUP
omubaka mu constituency yemwa yes siri well versed with it naye nga simanyi bulungi oba waliwo simanyi sijja kuwa information eri complete kwekyo simanyi bulungi waliwo candidate gwe bavetinze nga agenda vuganya ku position Busoga bagimaliriza Busoga yakusande yesembayo kuba kati awo gye tulina okulinda tulabe kuba Maama Kadaga waliwo kuba luli temwamuteekako luli ensonga yali ki obutamuteekako respect yali akoze ekyekimuwalesi no sigamba nti no naye simanyi nange naye nga tebamusayali si kyekyali si we yali ayisiriza kiri ekyokubeera nti togikwatako gikwateka we yali kubanga we yali kati mwali mumusasulamu ekyo no nti kumusasulamu ekyo nedda si kumusasulamu ekyo naye nga sijja kugamba nti oba manyi lwaki tebamusaako candidate oba lwaki tebamuteekako candidate sijja kuwa complete information ku ekyo then I need to do thorough research lwaki tebamusaako candidate waliwo oba ekyaliwo naye nga this time baba vetinga ku Sunday then simanyi bwaliwo amwesimye kuba ndooza yali ye ne Ayume bebatateekako Ayume yali Ayume yes Dr. Ayume Dr. Ayume yamaana addamu NUP ababatu abiri obutabasimbako kiki ababa NRM ababiri simanyi bulungi lwaki tebabasimbako kati respect gye muwa Maama Kadaga yeeriwa gwe gubuuza Museveni buuza Museveni kyaliko obuta respecting Maama Kadaga ng'osobola okugaana okusimba ku Maama Kadaga olwa respect naye ng'ojja kusimba ku Lukwago ate gwe kitute mu version endala no just kyembuuza nti NUP esobola okusimba tesobola kusimba ku Maama Kadaga kati kankubuuza ekibuuzo okusimba ku can you compare Lukwago and Maama Kadaga ne bombiriri can you compare them oliwa NUP information anti nkubuuziza ekibuuzo gwe kubanga nze nkuwa ekyokulabirako nze namala diguli yange yasooka ku Kampala International University class gye nasomeramu twalina abaana abava e Busoga nga 10 of the students from Busoga bali financed by Maama Kadaga obo ekitega kyengeza okulaga so Kadaga alina emirandira mu Busoga abaana abasomera batakoze eki kyembuuza okusomesa kwa Maama Kadaga wabanga asomesezza abaana nejje si muyingo ani goyinza okugamba nti ono asomesezza abaana osinga ono kati abo bonna tubayita ku Kadaga kuba jje si mwamusimbako kati gwe ate okitwe mu version endala kati version ya Kadaga yeeriwa simanyi oba oyinza ogitegeera simanyi oba oyinza ogitegeera because kati nze nyinza okuba wendaba ebintu kati gwe mpanga woobiraba kati nze nga wendaba ebintu Maama Kadaga nkunyonyodde nokuganze we namalira diguli yange ku university nali mu kirasi ya 2009-2011 abaana be nasoma nabo abava e Busoga oba okitegeera ng'abaana 10 Kadaga sina mu kirasi yange yokka bada all university ngaliwo abaana abasoma wotuna omwana asoma bwe batyomu gwetunya abantu abamuli emabega oba okitegeera kati Maama Kadaga oyo mu Busoga is a strong pillar in Eastern Uganda particularly Busoga sub-region omukulu ono omulabo bebamu ku balwanyi kwe bagenda okwekalakasa olw'amabaati Maama Kadaga y'omu ku baatwala amabaati kati oyo mumu kiki kye mumba mu celebrating kakati Fiki n'abatugoberera nze Fiki njaga nnyo nkugambe sometimes ntambulako ne buno obutabo obumu tubusome tubuyige obutabo buno obumu nina akatabo ka international relations nakugamba nti government webe yagala otegere byolina okutegeera tosukkawo okutegeerawo olina kulwana nnyo okusukkawo kati nyamba nsukkewo ku Kadaga kakati njagala toyinza kusukira wano wetuli obudde tebumala nenzikiriza njogere ku nsonga ya Kadaga okomawo mu Busoga ekisookera ddala nakugamba Fiki n'abatugoberera bano nti generali yenna yenna omutuufu amanya ddi lwalangirira olutalo ekintu ekyo oba oyagala okikakasa genda obuuze ku musajja gwe bayita Napoleon Bonaparte Napoleon yalangirira olutalo ku Moscow nga tabaliridde kye twayita Moscow winter mu 1812 Napoleon agenda okuva e Moscow ng'afiiddwa abajaasi emitwalo 4 ku mitwalo 6 so generali yenna yenna omutuufu amanya ddi lwalangirira olutalo
era nkulaga ezimu ku miscalculations ezakolebwa NRM in the delegates conference yabwe gye bayina kwe kubanga tebakkaanya na mbeera ya mukyalo oyo Rebecca Kadaga. Oba oyagala oba toyagala Rebecca Kadaga in Eastern in Busoga sub-region akyali strong pillar mu nsonga z'obukulembeze. Nze nkugambe we nasomera ku university nasoma n'abaana 10 nga bali mikono gya Mama Kadaga. Full tuition pay, accommodation n'ebisigadde byonna. Kati gwe botunira omwana omu ku university tolowooza nti naafuutuse mu famire ye, tebava mu famire ye. Abamu bali bava eri Kamuli, abamu bava Iganga, abamu bava mu areas ez'enjawulo. Kati so kyenjagala okulaga nti oba oyagala oba toyagala ng'otadde amalala ebbali toyinza ku excludinga Rebecca Kadaga mu mbeera y'ebyobufuzi bya neyanziza Proud Musoga Ashawa Bobby we bali kwerako Haji Yusuf Guluma agambye nti oli mutuufu nnyo kati obanze mutuufu bajjuma. Proud Musoga banayi comment ezimu banayi nkambwe Oluganda lungi oba ebigambo ebimu tubiwandike mu Luzungu sobola okubisoma n'ebisukka. Information nedda Sharon njaga twogere ku Kadaga mwagala muleeta mu NUP kati nonze anja kwawukanako ne bateesa bannange with due respect jempa Mama Kadaga era bwe mba njogera ku mukyalo oyo mba njagala ne mwogerako mu perspective ya women movement eya Uganda. Tukikirize tukigaane fenga abantu abalya mmere tusobola okubeera n'obunafu somehow somewhere. Tutya nti ayina ensobi ze yakola mu leadership journey ezaakosa Abannayuganda oba ezaatuzza ebigere nga bisatu oba n'okusukkawo emabega nga ffe abasiikinga change. Naye ate ndi muntu accreditinga omuntu bw'aba akoze ekirungi ku myaka gye ne contribution gy'akoze eri eggwanga. When it comes to the women movement she needs to be credited. Era ndi omu ku balowooza nti ekibiina kye tekyamusiima bulungi oba tekyalaba effort ye ebbanga lyakiweererezzaamu. Ekitukola obubi nga ffe abagwa mu movement y'abakyala kuba already tukyalina challenges ezitupulinga back ng'abakyala to sit on those decision making tables kwabadde. Lwaki njogera bwentyo bw'abanga yafuna okwogerezeganya ne mukama we n'amugamba kino na kino kigenda mu maaso naye si kituufu bwe kirina okugenda n'atawulirizibwa ku point okutuuka mu delegates conference n'akyatula mu maaso ga media ng'omukulembeze omulungi bw'abanga yali tamukozesa bukozesa okuva emabega wonna. Museveni yalina owuliriza Kadaga naye olw'okuba nti nkola ya Museveni nti akukozesa n'akudampinga akaseera ka Mama Kadaga kaali kakoze eki kaali kaweddeko. Abatunulira ebyobufuzi oba politics wa Uganda bayinza okirabira ku surface ey'okungulu ne tukirekawo. Naye ndi omu ku bantu abakkiriziganya nti olutalo Mama Kadaga lwalina ne mukama we oba ne state omanyi tulina state eno gye tulaba waliwo ne invisible state ebeera emabega ekola ebintu emabega bye tutakola ki bye tutalaba. Olutalo oluli wakati awe wa Kadaga ne mukama we luyinza okuba lusukka ku lutalo lw'ebifo lusukka kuwe tulaba lusukka ku ffe we tulaba. Lwaki nkyogera bwotyo bozza akatambi emabega ebiseera Mama Kadaga we yabeerera ow'amaanyi ennyo yarecruitinga abaana abasoga bangi mu magye. Ekyo kikoleko research. Yateeka abaana abasoga mu magye nga bangi asobola okuba nga yali yepositioninga olw'amaanyi ge yali atuuseeko oba ne ssemateeka nga bw'atulambika nti bwe munyenyanyeenya emmeeza z'abakulu musobola okukola ki abaddawo awo mu bigere ebiseera ebyo yalina kubaani yalina kuba speaker who was her by that time. Bw'abanga si bwe ngezaako kitunulira mu lenze yange of which ate sikiina possibilities okubanga kye yali ki ensonga. So bwe tubanga essaawa zino omwana w'omukulu yali in charge n'amagye. I think Mama Kadaga yatuuka nga w'amaanyi nnyo
era nga empowerment gyafunye mu bifo byazzenga abeerako bithreateninga state nga balina okumutriminga ebiwawaatiro ne batandikira ku bifo ekyakikkirize ayagala okigaana akikole ki akigaane so bino byonna bigenda mu maaso omukulu yennyini yagambako nti ebirala byonna musobola okubikola naye kasita you don't touch the leopard is whatever so mulimu omuntu bwe banga waliwo omuntu atatekinga anything for granted Museveni y'omu kwaba abantu nti ne bwokera ku makya n'omugamba waliwo abakadde 5 batambula badda ku State Square agenda bagamba mu bakwate tusooke tumanye lwaki batambudde leero aba alina okusooka okwekkaanya so yali tayinza kutekinga for granted empowerment Maama Kadaga gye yali afunye mu biseera ebyo oba onfuna kati awo nkufuna njagala okirireetinge n'ekiriwo olwaleero ekiriwo essaawa zino ng'omuntu yenna omanye ebyobukulembeze n'ebyobuweereza byakubala bw'abanga Maama Kadaga yabala kye yali abala ebiseera ebyo ng'akyaliwo amaanyi nekigaana ekitegeeza alina okukola kyonna okulaba ng'asigala mu muzannyo gwoba oyagala okumugamba nti age is not on your side yalaba nti solonga aze akyali mulamu ateekeddwa okukola kyonna kuba nga abantu bonna tebannaba kukkiririzaamu ndi omu abagamba nti gwe alina osooka okukola ki okwekkiririzaamu so she feels that mu leadership yeggwanga kati gwe bw'oba omulabye nga tasaana kusiimibwa oba tasaana kucreditingibwa ensonga zonna ze yawa mu delegate conference zaali ntuufu anti kyenjagala okumanya kati NUP emusike ajeno tumulabamu omugaso nga NUP tumulabamu omugaso kuba bw'okeera ku makya n'omanya amaanyi g'omuntu we gali oba okkiriziganya naye oba tokkiriziganya naye solonga za amaanyi go gagattako ku koozi gy'oliko oba mutuufu nnyo mu welcominga ku side yo naye olowooza temumusiseeyo leeti ng'ayebye buli omu perspective gyakirabiramu gyasobola okukola ki ate buli mulwanyi oba buli muntu buli Munnayuganda kyasobola okucontributinga ku change it accounts nsobola okuba nga nze Sharon nnyina obuvumu obusobola okukeera ku makya okusinziira mu social movement trainings ze nafuna nga nsobola mobilizing abaana ne bagenda ku street ne tubaako cause gye tupushinga nsobola okuba nga nyina access ejja wano ku mitimbagano gino ku mikutu gyo nembaako kyenjogera naye ate tekifuula mwana ali eri mu katanga oba maama nnaaki ali mu katale nga naye enjiri yagikubira ku kadaala ke kumufuula nti talina kyacontributinga njagala onzike bwoti Maama Kadaga nkibuziza Juma eyo yensonga lwaki NUP temusimbako muntu nga bwe nzija nkyogerera bwe ngendo kigamba nti politics is beyond what we see nti kiyinza okuba nga okukeera ku makya ekibiina kyange kyenzikiririzaamu ekya National Unity Platform obutamusimbako muntu nga kabonera akawongera okumulaga nti eno tukwetaaga oyinza okubaako kyotugattako oba waliwo enteeseganya eyaliwo wakati wa NUP ne Kadaga gye tutamanyi enteeseganya ne bweba yaliwo ng'egatta ku struggle nayo simbi kati obutasimba ku Kadaga 2021 kyagatta ki ku struggle obadde wano ng'obuuza ba panelist bannange nti kabadde kajanja kujanjawaza oba tekwabadde kujanjawaza nti ffe avenues zonna ze tusobola okukozesa okwongerayo enjiri ya change tuli ready zikozesa nti bw'otunuulira gathering eyabadde welcominga Maama Kadaga nga waliwo omwana akutte ekipande kiriko protest vote message eri kweyongerayo tujja kukozesa eyo avenue nti the crowd was many tuli ku sharing a message of change and hope still era tuba tuwongedde ku struggle. Okay, neyanziza neyanzege muzikirize kampo mulemu katono nzije njagala twogere ku nsonga lwaki NUP emikono tegiwera
era ekyo nno kiba ng'ekiraga nti waliwo essuubi lya Honorable Kyagulanyi obuteewandiisa awo we tujja kanzija Enefik Media. teyanziga abakyaliko abatwegaseeko mwale kubeera nga kwe muli Enefik Media etwogerera ku nsonga ez'enjawulo mbadde nsaba ka information mu mbeera bw'ogitunuulira obulungi eya maama Kadaga n'ogigattagatta n'eya maama Ntantanamongo bajjawo maama ne baleeta maama bajjawo azenjuse ne baleeta akyalimu olungubanguba wuliriza Rebecca alitwala Kadaga nga ye speaker ye yabadde vice chairman nono nga ye speaker ye vice kitegeeza nti bajjewo akooye ne baleeta akyali mukko kasupu ate bw'otunuulira n'ebifo bino engeri abantu gye baziba biwangula abawagira General Muhoozi okuva ku baferaga Beyala be baweerebwa obuvunaanyizibwa kati neeke tosobola giteekamu muntu atawagira General Muhoozi nga yasuubira okukola nga chairman wa NRA kizze mu bantu abawulira kizze mu bantu abawulira mu General Muhoozi General Muhoozi kyamuweesa obuduumizi bwa SFC kwe kugoba bonna mu SFC abatakkiriziganya mu ye ne bamuwa obuduumizi bw'amagye obw'okuttaka n'agugola ne bamuwa obwa CDF ne bamuwa n'obuyinza obusobola okusalawo nga tasusse kwebuuza ku mukama we n'atuuka n'okuwummuza abajaasi 100 ye bayita kuwummuza nga kyaliko kugoba abatamukkiriza ku n'atuuka n'okugamba ku General Leru nti ki nze sijja kyogerako kuba n'oli General naye yamwogera ekigambo ekyali kimutyoboola n'atuuka n'omugamba okozesa kitange naye nja kukola ki era ku budde buno General Leru yamaze okuwandiika ng'asaba okuwummula so bino byonna General Muhoozi ali mu kweteekateeka n'okumutegekera okuva mu nneeke seeke n'ababaka ba parliament kabona bawulira mukulu Honorable Twaha akijjeeyo bulungi ne kinnyonnyola kiri kye nagambye nti olutalo lwa maama Kadaga ne mukama we lusukka ku biki by'ekifo bye tulaba nti tebamuwadde ekifo ku seeke tebakoze batya akyogedde Lunienge ensi ewulira nti bajjawo abo bonna batakkiririza mu Muhoozi ne bamureplacing ate nga kituufu kyayogedde so omuntu abadde atuuse ku ssa eriyingiza n'abantu kumpi ba regioni emu we yabeerera n'amaanyi n'abateeka mu magye osuubira baba batandise okumutriminga balina kukola ki ekyo kye baakoze kye balina okukola lwa nsonga takkiriziganya bwe tuba ffenna tuyayaanira change naye ate boy baba basoosejja ekolamu change ya dictatorship within their own party tosobola kungamba nti emyaka gyonna Museveni gyamaze nga chairman w'ekibiina ekyo teri atali mwana wa ntumbweza abadde asobola kukola byakola kyekisembayo right naye mu bonna abakkiririza mu kibiina kyabwe teriyo muntu mulala oba ava mu region endala oba ava mu family endala asobola kuddira Museveni mu bigere kale nga chairman w'ekibiina byonna tujja kubyandoza nasooka nze ku myaka gyange kwali ebyemabega Saabalaba nnyo bakawanga Sebogi nasooka kya ku Dr. Beast ng'ente bagitadde n'omulala n'agisimbako n'agiwangula oba tompa information bade nyala kuwa ku information n'okuwa muganda wange ono Twaha okusookera ddala yagambye nti mu Musoga tulinayo obuwagizi era twagala kweteeka ku maama Kadaga nayogedde kirala ku kyoyogera naye njagala mutegeeza nti mu kawewo akawedde Musoga region National Unity Platform yagiwangula districts 9 ku kifo ky'obwa president era buli constituency ne district 9 ezikola Gweta Busoga ziri 12 district 9 twaziwangula presidential level mwawangula it is okay, it is fine. Dynamics ezibera mu kawulu kababaka njawulo nekyo kikula bonna balondebwa olunaku lumu okitegedde kyongera okulaga naye nze gavumenti obululu wakati mu bubbi n'okubanga byabakama ne byalangira olumu tetubitegeera ate ng'olumu nti na lituufu naye akulaga nti mu Busoga district mwenda twazikola ki twaziwangula ekyokubiri ono agambye nti tetulinawo ba candidate ebiseera ebisinga ensonga tetusimbawo bantu but then UPC opposition yokka
FDC weeri era FDC yasimbawo esimbewo candidate era wangule iziti tetwagala kugamba nti kinaki ekikulu kiri nti NUP oba tesimbyewo abalala beeyita opposition nabo basimbewo unfortunately nti Mao yavuddeyo mu wiiki wakati n'atugamba opposition abatuufu n'abopposition abakolagana ne gavumenti era Mao yatwawudde bulungi era Juma achanelere okuyoza ebintu Juma yadde nga yogera wano nti mu kawulu kano ke tugendamu it is NUP versus others. Not that. Mao yanyonyodde nti PFF nayo yagaana okwegattako. Aha nani? Ne NUP katoga NUP versus others. Olinga kate yo PFF ebesigalawa. Anti nze nkugambye NUP ne gane Juma kwa kati yatwalidde abantu ba mirundi 5. Bonna nga bali abantu bewamu. In fact era tetwewuunya na kwewuunya. Muganda afone njogera ne submission zibadde ngayo mabega kwa nakati zikyagenda mu maaso Mao yamaze dotuwaki answer. Okay, naye ate nammwera muyayanira kuyingira iPod kusinzira ku baluwa gye nasomye. Anti kakati njagalawo tukonewo katono njagala kubanga tugenda ku nsonga ya nominations. Eddakiika ziri bbiri njagala kona ku nsonga walayo ku baluwa eyo sinagira ba ya secretary general sinagira Juma nakikuweereza nkansooke naawe ngesoma ki Juma ina simu yawe Naga nkusomera baluwa eyo ono mukulu teyagirabye soji mpako nengira nga mpisa isamu nenda era ekyagimumpeereza kukakasa kyendabye aliwo anagamba nti bamwita Slight nti ereru yawummula dda Ereru yawummula dda mutuufu Slight mutuufu ereru teyakawummula yawummula dda bamuwuza mu banki eno esembyeyo mu banki esembyeyo bamuwummuliza nti aba yawummula wadde otugamba mbu ateekateeka sigambye eti ateekateeka njagala bbaluwa eyo kikindi wala nnyo nga scrollings emirundi mingi njirina sebo obadde oyagala njikole ntya ate manyi onoonyanze naye engeri gyoscrollinze nga ndabika ndi wala nnyo NUP yayana kuyingira kiki kyenoonya mu iPod wano wejja eno eyogera birala naye ate ensonga eyinza okuba eyagala kuyingira Juma mukolere oluwenda tomukolera olwaki olwendo lwaki Juma ndi naawe kuki ku nsonga ya iPod ebbaluwa egamba ki kuba kyandikoze nnyamba asomanya ebbaluwa kyegamba jasi kusoma omutwe gw'ebbaluwa ate era obadde otubuzaabuzizza kuba ebbaluwa egamba continuing illegal exclusion of the national inter-platform in matters concerning the national nedda si iPod wanawo wabya abantu the matters concerning the national consultative forum and its constitutive organs anti iPod erimu under that otegedde kakati iPod fe oli wagamba nti tuvudde nakugamba nti tulina omukise mu national consultative forum andi honorable njagala nnyo tukanye bwe tuki iPod eri under NCF ekyo njagala tukikkirize eri under that kati ebbaluwa eri eraganga honorable Bongo yawandiika nti okwongera okutugaana okujja mu ntuula za iPod irigale oba tebawandiikibwa mabaluwa oba ki era ndowooza yo ne PFF bataabaddeyo anti gobeera submission ya Mao kyakoze olunaku lwajjo nebbaluwa yina ekyagenda mu maaso ngekulaga Mao tugisomera obudde tebuliwo naye ebbaluwa erinamu emikutu guno omutwe ogulaba erinamu paragulafu eya wansi kubanga oli akugamba nti wuliriza oli akugamba nzikiriza katono nsome paragulafu eno eyokusatu as you know Parliament recently amended the Political Parties and Organisation Act 2005 to make the inter-party organization for dialogue a constitutive organ
of the National Consultative Forum. Where the National Unity Platform is an active member. We protest the spirit and the manner by which the amendment was passed and are challenging the same before the courts of law. Otegedde ebbaluwa egamba waliwo National Consultative Forum ng'eri bbali naye amendment yakolewa nekwata iPod n'egisa wansi waayo n'akulaga anti wuliriza n'akulaga nti mu mbeera eyo nga wakyaliwo n'engeri gye tuli gye tutakkiriziganya era nga twakitwala ne mu kkooti okutandika okuddamu okuyita entuulo ezo nga ate wakyaliwo n'omusango mu kkooti ogutanaba kukola ki kwemulugunya kuno. Kati the question is omutwe guno ogugamba buti continuing illegal exclusion. Yes. Tutandike n'ekyo okukivuunula. Continued illegal exclusion. Okutugaananga okwetaba mu nteekateeka of the National Unity Platform in matters concerning the National Consultative Forum and its constitutive organs. Kati tutandike nawo. Buli kimu bakikola ki? Anti wuliriza moderator. Instance eri mu bbaluwa eno eri very clear. Lwakuba nti gwe yagadde kusoma ku mutwe. Issue eri bweti. NUP oba etteeka eribaddewo nga tunaakulya amendinga ligamba nti National Consultative Forum nayo linakikunyonyola nega nti amendment gye baakola yakwata iPod n'egissa wansi waayo n'egifuula ligo mu yo naye primary si bwe kyali primary kyali nti gundi eno National Consultative Forum eri yokka iPod eri yokka naye etteeka lye baamendinga juzi ne bigatta ne biraga national kati Secretary General awandika ebbaluwa eyo ng'akulaga nti waliwo irigo okulaga nti NUP teyeetabye mu nteekateeka za National Consultative Forum oba teyitiddwa olya bulungi nnyo naye nga teyitibwa si lwakubanga nti teegaanye naye n'ekirala ensonga lwaki tetweba mu nsonga za iPod n'ebirala twalabanga etteeka eryo lyamendingibwa erigale era netukikyalenyika ne mu kkooti omugaso gw'ebbaluwa eyo kwe kulaga Electoral Commission nti nga bw'olaba nti constitution yaffe eya NUP yagaana okubeera mandated kubanga waliwo yagichallenginga mu kkooti naye ono kyandibadde bwe kityo entuula zino lwaki zigenda mu maaso tuula nga waliwo ne injunction oba waliwo n'enteekateeka ezichallenginga mufaayo ki entuula zino okugenda mu maaso okutuula anti entuula ezo bayiro kati etteeka we liri obeera memba era muli memba anti kati wuliriza naye memba ali mu kwemulugunya yes naye memba ali mu kwemulugunya era yatwala okwemulugunya mu kkooti kati Secretary General awandika ebbaluwa alaga Electoral Commission nti wano wandibaddewo okusooka okuyimiriza emisango ebintuula zino zonna otegedde mu kuziyimiriza zonna tusooke tuwulire ekiva mu kkooti ku ki kye twawaaba bwe tumala okiraga kubanga twawaaba nga tugamba nti lino etteeka baaliyisa mu bukyamu okugatta National Consultative Forum ne bagigatta ku iPod eri yali ekola ki National Consultative Forum kyali eringa forum kangamba oba abantu we batuula bonna ab'ebibiina byonna ne babaako ensonga ze boogerako oba ne batebolinga ki kye balowooza kyandibadde kitambula mu byobufuzi iPod yali yaluzinga ne meaning ngiraga nti yo iPod yakutuula abakulembeze b'ebibiina by'ababufuzi naye nejjuma National Consultative Forum tajagala anti eri National Consultative Forum wali osobola okusindikayo emabega wali yali ekola you send a representative era mwinayo katano ulirizi yes era twalinayo ne Mole ne Jole deputy president yafa kati kyenjagala otegeere nti bw'obeera ne representative wo ng'ali eyo bayiro kisingako gamba nti ate bakulembeze b'ebibiina abatudde era ffe kyali kyatugana mu iPod ne mu Consultative Forum eno twatekangayo representative atwaleyo ensonga zaffe nga bwe tuzirowooza era nazo nga tezikolebwako nga bwe tulowooza kubanga kyaliwo ekyo naye twali twagala okugjawo kiri abantu kyebagamba nti NUP tebaagala kutuula na kuteesa wabula ffe twagala okulaba nti ebintu bye tuteesaako we tuwaayo foramu yaffe ne tuwaayo ebirowoozo yaffe bikolebwa instead iPod yagala okuleeta enteekateeka nti abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi bonna bajje batuule wamu babeeko ne beboogera naye nga ne beboogerako lwaki National Consultative Forum yasindika twasindikanga represent abeerayo nga yeoyo era yeetabeerako nti gundi genda ne gundi genda mumusendingayo n'abeerayo nga ali appointed by the party unlike iPod so ebbaluwa eno bw'ogitunuliramu eri mu mbeera yakwemulugunya nti lwaki enteekateeka z'ebintu bino zituula ne zigenda mu maaso ng'ate tulina kye twawaaba mu kkooti olw'etteeka lino eryayisa ne ligatta National Consultative Forum erigigatta ne iPod sente za iPod muzeetaaga sente za iPod kikyotegeeza tuzeetaaga
sente ziva mu iPod of course tuzeetaaga ng'ekibiina Okay. nekyo nomanya tetugenda zigenderako mu mbeera etali y'amateeka. honorable twa Wandya? Nupu yewala genda mu iPod mu lwatu kiki yewala Nupu Kijiruma yawandiika ebbaluwa esaba okugiteeka mu iPod. Tekiri Teddibwangamu. tekituufu. Era bino byonna ebyebbaluwa eno Lubongo yayatidde kuwandiika nga ga lwaki temwatuyise nga twabasaba. Ekyo si kituufu. Bwana twasaba ati kimenye. it's fine kanze njagala mpe kike But it is not proper. When someone continues. Ku program eyo atuliza ne program eyo. Edde n'omaliriza. Era kyekimu twamusaba ku baluwa eyo gyagamba Lubongo yagiyawandiika nemubula ande okujjako naawe njagala kutasikinga uliza nkutasikinge gwe kenyininyini wamugamba alete ku baluwa eyo mu program eno Buvunaanyizibwa bwange bwe bati enjogedde si kituufu ntwala mu kkooti oli alina okukola research ebbaluwa nze ngimuwadde nze nkubuulira serious. No, we should stop that malice. Tojja tumanyiranga nawe nga tuze wano. Ono golowooza ogw'omutwe gwo gwe gwange. Nina kwogera bibyo wano. honorable twa agenda maaso Ekibaluma Lubongo yawandiika ebbaluwa nga basaba okuyingira. Ekyo ngenda kiremerako tagiwandikangako. genda maaso Tojja genda maaso ng'olimba. And I've told you on several occasions ebbaluwa yakulema okuleeta wano oli secretary general wa kibiina kyange tajja kumuwayiza nti awandika ebbaluwa nga Nupu esaba ogenda mu iPod. Nakugamba and I also tasked you nga gwe munamawulire wa Fik Media tukyaza tuwe ku bbaluwa eyo wagamba teriiyo. Bw'oleka omuntu n'asigala ng'ateekako obulimba ku Fik Media kyonoona ekifaananyi. Some of us have names to protect and credibility, unlike him. Because credibility, nakugamba ne wano credibility is like virginity, it is lost once. Betuwanga tuze wano omwomu yabayogera. So si byakubeera wano. Omwomu naye ng'ayogera ebintu ebitegerekeka era ebirimu n'ensi ebiriko ne bwino. Ekyo nakigaana ne luli bw'aba talina bbaluwa eyo secretary general gye yawandiika tagenda kumalisikanga mannya g'abantu atambule nakyo. naye honorable kuze ebbaluwa eno gye tuleese obadde tolinagirabako Era ngisabye. naye ne tukikola ki Anti ngisabye. kati ne twa eri ebbaluwa leka naye tewagirabako nga obadde tewalabe N'otagiraba nono n'atagiraba nekyo n'atagiraba. naye yeyo esobodde Nje njogerako si yange. neweereza omuntu ayinza okunyonnyola Yaddi. Buvunaanyizibwa mugenda ku kitebe kyammwe. Ebintu bya iPod ngafuna message eyawa. omaye waliwo ekintu kye nalabe omukulu ne yaddaaka muno teyakoleza eki Era kuba saamulabayo mu budde. In fact, it is also a question. Yes, era nakyo nakigambye. ono yaga yavaayo sate z'ekiro It is a Abantu abamu abantu abamu yanominatingira wa kubanga era nayo yakunoonyerezaako. era yalaze empapula Kubanga official time ya Electoral Commission ku lunaku oluzalisaye mu kitundu. lindako Nenvaawo ku Electoral Commission empapula zewatulaga twali no kulayo empapula zewatulaga ezaliko ne stamp ono size yalaga Oluusi abantu abamu batuwaliriza okwogera ebintu ebitali birungi. Twali tunominatinga Rwanda twali tunalinnya nnyonyi oba. Kati Rwanda zesimanyi yo. Abantu abamu baleke program gifuule yiyo nga gogikubiriza. Anti program yadde ye netagenda kuleetako bintu byo byakumalisinga mannya g'abantu. Nze mbadde nteesa honorable twahanga bwayogedde nti SG awandika ebbaluwa eya NUPS okuyingira iPod. Baluwa eba yawandiikibwa ennaku z'omwezi ng'eno weyandika mu September 17 kati ne twaha those are evidence because omuntu obeera no ku media oyina abantu bangi abatu following abagobera fees omuntu abayagala asoma awandike n'ogamba wasoma no kati nkubira weefuula omuntu obuvunaanyizibwa bemba njogedde ekintu twala obudde oddeyo ku ofiisi yammwe obuze tekiriyo tuwe ebbaluwa kati abantu beeyagala okutambulirako beeyagala okutambulirako anti fe batulaba puroguramu egenda kulema lwa nsonga emu walemererwa okuyimirira nga moderator okumanya nti twahaba omuleeta ng'ali mu budde bwe muleka ateesa anti ateesa biki it is also matter semateeka amukkiriza obutanaaba naye naffe tulina eddembe omunaaza waba tuwunyirira
Wado chimanyi? Ande ba mob justice. No, dembe ya fomunazo abatuunyirira. So atuwe baluwa jagamba ane wasecha aveke chacho amayendo propaganda we yamulemu okutambuza kwata ina bwino. Twahadda ku nsonga ya iPod. Abakulu baagala abakulu bawandiika ebbaluwa ebayingiza iPod teriyo beba malojji wandiika ebbaluwa teriyo tebaddiwangamu nawe sirika nakugambye sigenda kusirika bulekanyi nga tuzze sigenda kusirika ng'ojogera bya buli programu ono baba takyayagala gibeerako agiveeko gw'otayagala bwanti tuli mu bbaala olabika gwonywa mbadde sawenti twayogera kizira ku information ekintu kiveewo obudde bugenda twahalimba kozira ddemu era nze waliwo enkatema ntehanga alimbye nintekawo nepusi bawandiika ebbaluwa esaba okuyingira iPod oluvannyuma lw'okukola etteeka mu paalamenti bo bennyini aba NUP baali bafulumidde etteeka bwe limala okukolebwa nga balina okusaba bayingizibwe mu iPod oluvannyuma lw'owulira biliyoni 7.5 ezigenda okuwa buli kibiina kya byabufuzi ekina ababaka mu paalamenti ne basaba okuyingizibwa tebaddirwanga omwaka ogusembayo mu kisanja nga guno gwe tulimu buli kibiina kya byabufuzi kirina omubaka mu paalamenti kifuna biliyoni 7.5 bana abakulu bamala okusolooza akasente ku baana b'abantu nga beefudde batagala kuyingira iPod bamala okulaba nga ziganya okuwera bawandiika ebbaluwa ebayingiza bagaana obbaddamu ensonga lwaki nejjo tebaabaddeyo Lubongo yakwata ekkalamu ng'alaba sente ziyitawo tebagenda bawa bino okubiwandika tebawandika nti baagala balumirirwa kiri yagotugamba ali munda ate lwakyawandiika nkugaye tebaddiwangamu ebbaluwa tebagiddangamu aba iPod kubakkiriza kyeza Lubongo yatali munda eri nfuna bulungi ati bw'obanga Lubongo yalina wandiika bbaluwa omukkiriza kitegeeza bino ebatugamba nti Lubongo omanyi lwaki ddamu osoma omuntu ogutegeere otegeere bulungi kyenjogerako kati gwe atamanyi luzungu ogutegeddwa asebuyo meya laba nnono meya omuwumba obadde okimanyi nti meya wa division teetagala ebbaluwa y'omugigi okunominate omanyi fiiki obadde tokimanyi fiiki njagala nnyo okubeera ku pulogulaamu nga mpeevu ekitiibwa kubanga ono benna amugamba ayogere lunyarwanda wano olulimi Edific Media. Twahalabe ne Kyagulanyi. Kamala okulaba kubaagala twaha wano saagala muntu agaye nti tekalina bwino gamba nti talina bwino talina bwino enaagiyisa ebbaala omanyi bwakiwandiise tekalina bwino katandise kakangakanga ngomanyi twawo obunene bwaliko kyonna kyekiri kati oyo ayagala tugana nebbaluwa eyo obuzaala agirinaawo mbuuzizza ebbaluwa eyo obuzaala agirinaawo baba tagirinaawo kitegeeza sinze nvunanyizibwa stop malice ng'otuvudde ku byebbaluwa tetunabivaako mbadde mfundikire kituufu kyobola nkomyewo ewwo nga tuli ku byabbaluwa nabiki NUP yeetaaga oyingira iPod yeetaaga oyingira kuba waliyo ssente ate ezeetaaga n'okusinga b'olowooza baimala okukola amakungula ssente nezigaana ze yali eyagala kwe kuwandiika edde mu iPod nga tebasobodde namu yadde amakungula ge gaki ag'okutunda kaadi omanyi mu makungula abakrisitu bajja kunfuna bubi naye nsaba bansonyiwa mu makungula baleeta tugeze enkota y'ettooke n'oleeta omutwalo ono n'aleeta ogumu ekitundu ono n'aleeta ebiri oli n'aleeta esatu aleesa etaano gwe bagiwa kati mu kutunda kaadi bakazi batu babeerawo nga auctioni bayinza osiba tugeze obuleeta omukeeka asinze nga bino bikiri mutu byemukulu otyo kakati abakulu mu kutunda kaadi basaawo embeera y'okubuzaabuza abantu baleke baga nti batunda kaadi ng'era ababidinga sente empitirivu gwe batwala ng'ensonga naye mugambe teyafuna kaadi yayita sente teyali waabwe mugambe bamuvunaana okuwola ssennyonyi sente n'azibanja ate n'agenda ku kitebe kakati wano sente ezo ne kibalajanya si kuba nti baagala genda kutuula kuteesa baagala kubba kasente kali biliyoni 7.5 era nene ebbaluwa empya
bogera ku nsonga zino zonna nga bayiteeni okubuzaabuza abawagizi baabwe naye balina ekirowoozo nti ke bataatudde wali bayinza obutaba wa biliyoni 7.5 ng'ate bwe ekigendererwa kyabwe kudda mu iPod sente kati bonna bo batunuulira nga be bali ani asobola okugenda mu iPod tulo teesa mu iPod wali abivumo waliyo okukozesa bwongo n'oteesa Secretary General omweyimbamu oyo asobola oteesa wana katano omweyimbamu tali nnyo Muwanga Kivumbi leka naawe owekitiibwa Nalukoola si mubi nnyo akali amaggwa medda Kiseggulo tebasobola muwa mukisa naye ate oyo agwanidde kati mu bonna baaligenze mu iPod asobola okubeerako yaddeeko ye lubongoyo kuba lubongoyo oba omwagala oba tomwagala alina obwongo mugezi era ategeera nengeri gyosanyusizaamu omutima gwe kwize okitegedde nze omuntu baba n'ekirungi oba mwagala oba simwagala oba muwagira oba simuwagira kiba kiki lubongoyo tusobola mutwalira mu bantu batategeera lwakuba yeeyagaliza nnyo ng'era tribe gyavaamu asobola n'okutta omuntu yaafuna ekintu ekitali kiki nekya tribe kiveeko ekitali kiki kati kyekibi kyakola ki kyalina naye ekyamagezi ayina era sisobola gana talina magezi njagala onzike ku nsonga so bino byonna bye bakola bano ne bawulaba balwana tebaagala ensi etegeere obubbi obuli mu NUP n'obulyaki n'obutayogera mazima kyekibabonyaabonya senga basobola okuvayo ne bagamba nti bannange iPod weeri mu mateeka ngaffe ekibiina ky'ebyobufuzi tulina okugoberera amateeka kubanga bw'okwata obuyinza nga tosobola kugoberera amateeka nga tonnabukwata oneeyisa otya naye gwe leero n'ojja nogaa tetuyingira iPod enkya n'osaba oyingire nogaa tetudda mu kalulu baba tebanabadde okulangirira nomination nga gwe wagize eddanijja ekyali tugenda kukola bweti nga wagize noba ng'oyogera kirala okola kirala mulimbalimbaani kwegayiride ekikemu nayanze okusookera ddala abaganda bagamba nti ono yennyini yakyogerako nti waliwo omuntu gwe bagamba nti mulimbanga ejjenje yagamba yali agahonalibwe beti nambuuza ate abalabi ba Fik Media bajja kutujulira twamufuuse mulimbanga ejjenje kubanga ekisookera ddala bw'oyimirira ano n'ogamba National Unity Platform yasaba ng'oluvannyuma lw'okukola etteeka ng'ate etteeka liri very clear nti omuntu yenna ng'alina ababaka mu parliament ebeera automatic qualification okubeera member wa iPod kati olwo aba asaba ki kyekisooka ekyokubiri netteeka ne bali amendinga nebaga nti omuntu takumi bukumi kubeera member ajja nakuparticipatinganga okwetaba mu nteeseganya kitegeeza nga NUP mu nteeka ne mukola wano nga bweri eri member waki wa iPod ate NUP kiyagaana kwe kwetaba mu nkiiko ne mu nteeseganya kati musajja mukulu ono bwajja wano n'atandika okubuguyaza n'okulimba eggwanga nti NUP yakwata olupapula n'esaba nega nti mpandiika twagala kuddamu iPod who is fooling who kubanga tuwali tteeka liga nti omuntu anaasaba etteeka erikufuula member wa iPod liri very clear you must be with a member of parliament in the house Juma otegeddemuko nnyo ntegedde mumbulize ne twategedde atayinza kutakubanga tategedde oyo meya agenda kubanga atuuza kanso y'abantu muli bame mubeera emikasa tombana aneddanga kanso gyagenda okukulembera genda kuba bali asatu mbana mpozi omwagaliza bwagaliza naye okulemberako tajja kusobola era mwagaliza ate akalulu kange akayina era mwesibyeko ekyakimanyi akalulu kalina akasooka kange simuwaka naye era akakayina okukamba Juma era essanyu lyenafuna lyali limu mukulu ono okunominatinga ono nafuna nekubanga ono omukulu yavayo bulungi nanyonyola ono mugambe ekintu kyangu beyawa ssente agende abagwe mu bulago bazimudde nga kadi tennaba kufunibwa nga kadi efunya amakubo ono yasooka obinyinyonnyola ngenola naye yafuna kadi naye alhamdulillah katono n'agamba ntajja nominatinga bagenda mulemesa naye yanominatinze bakola buli ekisoboka kyokka njagala nnyo abantu bakimanye nti bano bamikwano tebalina buzibu
okufuna sente ogaana otuula mu iPod naye nga sente bwe zijja muzikwata obuba bulyazaamaanya kiba ki fiiki neyanziza abatugoberamu bali kubeerako bannange fiiki comrade Kwezira abyogedde ebisinga ngenda kwongezako just ebigambo bitini nnyo naye njagala osooke ne kyekubuuzizza yes era kyengenda okuddamu kiddemu kyobuuzizza okugaana okutuula mu iPod okuteesa naye nga sente zo bwe zijja ozifuna ez'okubeera memba wa iPod buba bulyazaamaanya kiba kikubanoza ekyanisinze kuzigaana nti sente muzireke kuba tetutuula kati fiiki okusookera ddala njagala kulagamu ekintu kino bw'oba otunuulira iPod yava oba iPod okubeerawo n'ebiki National Consultative Forum byonna byonna wobitunuulira forum oba council byonna fiiki nkulaga nzijukira submission gye nakola Friday wedde twayogera ku bintu ebyo era mu layini emu naye nkugamba ensonga ezimu ezafoomingisaawo National Consultative Forum nakulaga nti mwalimu good governance and participative democracy naye nkubuuza nze mwennyini ekibuuzo practicability ya democracy mu ggwanga lyetutambuliramu practicability ya democracy ne good governance bw'otunuulira ffe nga ffe aba NUP abaana baffe abali mu makomera abakwatibwa n'abavubuka abawambibwa mu ggwanga lino ng'oli bamuwamba olw'okuba awagira NUP that is participative democracy because wetwogera ku participative democracy tutegeeza abantu okwenyigira mu byobufuzi buli omu nga sayidi gyakola ki nga gyawagira owa NUP n'abeera mu NUP ye owa FDC n'abeera mu FDC ye n'owa NRM n'abeera mu NRM ye naye ffe ku kibiina kyaffe nga ba National Unity Platform batuwamba ne batuvunaana ebintu eby'enjawulo kati nkulaga ezimu ku byafoomingisaawo National Consultative Forum kati essaawa zino gwe ogamba nno tugende tutuule mu ki iPod n'ebisigalidde byonna ate sente we zijja tuzaagala ate tutagala ku participatinga then ebintu ebitwawukanya n'oku participatinga bintu ebimu is the participative democracy ata government ya Mwami Museveni eyina okuimplementinga. But the question is very simple, Juma. Okugaana participatinga mu iPod naye nga sente bwe zijja ozikwata nga sente ezo zifuna lwaki lwa iPod kubeera memba buba bulyazaamaanya oba nedda fiiki kankuwa ekyokulabirako okubeera memba wa iPod kuliko qualifications olina okuba n'abaka ba parliament olina okuba ekibiina ekikoze eki kati NUP by law is a member of iPod oba kitegeera so siki ne sente eziweebwa NUP sizajje n'Omuseveni nti yatunze ente ze lwakitula oba kitegeera sente zaffe bannayuganda abawiba omusolo nati kiri kyenkubuuza kati tokkiririza mu kiri naye bwe kikuwa sente ozikwata kati fiiki sigaana kukwata sente tuzaagala ng'ekibiina because sente zituweebwa ssemateeka kati sente ozikuwa nandi ne ssemateeka wali eyo kakati waliwo activities ebintu ebikola because kati wano omuntu implementer ow'ebigenda maaso mu ggwanga none other than the NRM government because it is a party in government. Omusomesa nga tasomesa mu kiraasi naye ng'afuna ez'omwezi tekimuggyako kuba musomesa kuba alina qualifications naye mu kiraasi tajja n'ez'omwezi bwe zijja azikwate obwo tebuba bulyazaamaanya fiiki obulyazaamaanya bwa mirundi mingi kati fe NUP sente tuba tuzeetaaga okulaninga activities z'ekibiina naye ati timwagala kuteesa okuteesa kutya tulinayo memba Katana member wa iPod abachikira mu iPod oba mu NCF atujja mu NCF sente zivaawo kati fiiki ezo sente eziva mu iPod eziweebwa NUP oba mu National Consultative Council sente zaani sente za government yaani government yeggwe ate ggwe naawe ate ggwe toli government andi zingambye ggwe naawe kati olwaddemba okuwaayo information kati fiiki nze just kiri kyenkulaze nze ku lwange nganze nkugulaze nekugamba nti ebimu ku nsonga laki bafoomingawo National Consultative Council oba iPod byebimu ku byenkulaze nti good governance and participative democracy nze nzikiriza bulungi nti mu ggwanga implementa w'ebintu ebyo tabiimplementinga information ndikwadde neyanza bannansi balina okufuna omukisa otegeera ekituufu
etteeka erigamba nti buli kibiina ky'ebyobufuzi kinaaba bakaba parliament kinaabeeranga memba mu iPod mwe muli akawaayiro akagamba nti okufuna ssente okuva mu iPod oyina kubeera nga wenyigira mu ntoola eza iPod kati ekibuzo wewe kirina okuseeseetulwa nti ekibuzo wewe kirina okuseeseetulwa nti ekitukayanya ki ssente nzaagala naye saagala kutuula era nze awo wendi we wali waseeseetuze olutalo lwobaddeko wano abakulu ssente bazaagala ne baagala okusiiga ekifaananyi mu bye bayita abawagizi baabwe nti bo bawakanya buli ekigenda mu maaso mu bufunze baagala okulya naye tebaagala kukola bwe baba bakusasulira kutuula mu nkiiko oba mu nteesa lwaki totuula n'oleeta ebirowoozo nekira kyenjagala osembyayo ku information yange bwe tuba nga tulina bye tutakkanya nabyo bye tulowooza nti byalikolebwa ne tutuula wamu biba naamala obbikola ate onooteesa ku ki kubanga tuteesa ku butakkanya tuula oteese oleeta ebirowoozo byo bisobole okukolebwako omanyi lwaki mbadde muteesa nga buli ayogera nkyuka ne mutunuulira njatandika ne kooti emu egamba nti buvunaanyizibwa bwa buli generation oku-identifying a mission yayo and it's upon that generation to either fulfill it or betray it. Ng'omuntu abadde active mu byobufuzi kuba ekisanja kyange tekinnaggwako kiggwako mu Gwakutaano. Emyaka 5 gye maze nga ndi active mu politics. Nina change ne lens nga millennial because twogerera ku gundi ku generation we are shifting to the Gen Zs kubanze kati ngwa mu generation y'aba millennials. We've betrayed our generation. Mulenzi yange Katonda ampadde omukisa nti nga nkyaliwo mbaddeko active mu byobufuzi. Lwaki ngamba nti tugibetraying nze tulemeddwa okubalansinga personal interests fenna kino kikatinga across tulemereddwa nga generation obanga abafunye akakisa okubeera mu positions z'obuweereza n'obukulembeze okubalansinga personal interest ne national cause as a generation yensonga lwaki tukyasobola otuula wano ku pano ne tunarrowinga down discussion gye tuliko to issues like money oshegera nti tusobola otuula wano abatulaba eri baguze data waabwe ne tutandika okukaayana nga kyetukaayanako concept yakyo ki sente Secretary General yakataddemu njagala nkolesa sente zezibaluma nga zeziruma NUP nti zeziruma government nabaani kubanga okudefendinga that very point nti togenda ku bali abalina control ya sente zino they cannot kijje kunze empower you with finances to go against them. So in any case that basobola okugalirayo for you not to access that money ngenda kueleza example etandikirako eya PDM yajja ku magombolola bwali buvunanyizibwa bwanze kansala kuba manya relationship yange ne electorate yange manya asiika chapati manyi mama naka akolaki atunda ennyanya ne bwe bamanya nti nera opposition yesindise ba kansala abangi mu councils they striping out of this concept ne ba empowering abakadazi ba NRM ne babateeka ku level yo baba administrators ne ba chief b'emiruka so that they be in control of this money. Obekifananyi kyange kyengezaako okujjayo kiraba nti lwaki ngamba nti bwe tubanga tuli ku panel eno nga discussion eno tetusobola we can't dig so deep into this ne tutandika okukubagana empawa ku ani afuna ssente ani ali kuyaayano genda mu iPod olwa ssente nga tetutunuulidde at the deeper core of this issue nti bwe nfuna chance nemba nga nsobola sindika representative nagamba electoral reforms zino kyusibwa ekkome eryateekebwa ku bisanja
tubirowoozezzaako ki nga tetutunuulidde concept yaki munnaffe ono simanyi oba wa opposition oba weenaaleero mbuzaabuzibwa olwa gundi simumanyi nnyo naye olwa gundi submissions zakola ki zakola yensonga sikyogedde mu kuvvoola mbadde nnyina okwebuuza nkole ki mmanye nti bw'ogattagatta ebigenda mu maaso nze siba mukyamu kulowooza nti tubetrayinze generation yaffe luli tubadde nga twekwasa nga tugamba we are the majority tuli bavubuka we are the majority population kati eraga nti abaana betuzadde be batusinga ki obungi so it is upon us to either wake up ne tutereeza kati tukyasobola na kwekwasa nti bazadde baffe bye baasobye wabula ffe kennyini nti bwe tuba tukyazannya politics w'ebifo ng'oli akutta olw'ekifo n'agamba gundi kabube butya keetonye keeyake nteeka okulemesa Sharon ekifo ekyo naye n'atakimanya nti Sharon ayinza okuba afunyeko chance na attendika certain leadership good trainings nga nsobola obeera omukulembeze in any other capacity minus obeera ki political leader ate ne contributing ku kinene nti awo Museveni bw'atwagala kuba ya mastering ekintu kimu kyaki kya ku divide and rule naffe ne tubeera sijja kukozesa kigambo kibi nnyo nti basiru nnyo ne tuzannyira mu muzannyo gwe gwasobola okwekontrolinga kuba bwakeera ku makya n'abateekamu akatwa k'okutandika okweyuzaayuza no one is going to have time to concentrate ku ntebe ye mugenda kuddaawo kutandika kuyombera buntu buli peti abasiseemu mawo ate okyegeera so munze muntegeera yange sijja kweyita ategeera nnyo bwe mbiwumbawumba byonna sisobola failinga kugamba nti nera we've betrayed our generation and we are answerable and accountable to bintu ebimu kuba abaana baffe tuli mu kukuza omulembe ogujja ogw'aba Gen Zs ogw'enjawulo ennyo ku gwaffe ffe luli abo abazadde babadde nga batukuza ng'akugaana okukola ekintu n'atakuwa nsonga lwaki tolina kukikola naye omwana w'ennaku zino omugamba tokola kino n'akubuuza daddy mami why bagenda kuba ba accountability ng'oyagala toyagala olina okumunnyonnyola lwaki okoze eki omuganya okukola ekintu bwe tuba nga tuli mu eno era nga tutunuulira amawanga nga Nepal nga they are the Gen Zs that are causing change in their country you do not like toyinza kukyewala kubeera in a sorry state Nyate mumagana kuleta Kadaga atuyambeko olutalo weesibye ku kintu ky'okuleeta Kadaga ayinza obutabeera nti agenda kuweebwa kifo kiri kyakumwanjo nnyo but akyasobola okubeera useful ng'ali ku advisory board kyasobola kikkiriza bw'abanga contributing to what she wants tukiteekamu nnyo nti bannayuganda mwagala ensi yammwe ne bwe bakusomesa okwagala ensi yo nga tekiri munda mu ggwe tutuddeko mu makilasi ag'enjawulo ne bakusomesa math nga ne bwe bamusomesa okuva ku makya paka enjuba weegwa nga bw'oba tomwagala tolikola ki lwaki enipiti yeesonyiwa sente eziva mu ipod nemanya nti ezo tuzitadde tuzireke ekyo kye nagambye ne nkugamba nti bwe tubanga naffe kuba abali wano ffenna nzikiriza nti tuli bamere nnyo tituganya otunuulira obuziba bw'ensonga eno ne twekuumira obwongo bwaffe nga tutunuulidde ku concept ya ssente yokka anti kati n'ekitebe lwaki tekiva ku kya ssente nkugambye nti ensonga eyo simanyi oba njogera bingi ebimu nembijabulajabula nesitategeerekeka nti tuyinza okuddira amaaso gaffe ne tugateeka ku concept ya ssente nga naffe tupiininga bali eri naye nga nabo balina ensonga bagamba they cannot have access to this money we can't empower them because they are bali against the state bwe tukwata ssente ezo ne tuzibawa abadde atasobola kugula mafuta agenda kukanvasinga bululu all over the country oba maze omu-empoweringa financially we can zero it down nti abadde talina ssente zigenda kugula ovulo z'abaana ezo ezikusuzanga teweebase just kubeera ku parade bw'afuna ssente ezo bw'abanga foot soldier abadde yeekwatira mu nsawo n'ajjamu emitwalo 20 n'agula ovulo you have capacity okuba nga azifunira bwereere nga bw'olaba bagaba ssaati za NRM ku bwereere tegerekeka so tasobola kuriskinga ku empoweringa na sente NRM zokka n'abalala abeesimbyewo bagaba amasaati bandyagadde okugaba ku bungi bwa NRM naye teri alina capacity zituukako so tugamba nti can we at least shift our mind
from the concept of money. Netugamba we are going into that decision making table nenga tugamba kale katuogere ku kimu tutunulire cha electoral reforms zino. Because we are having tuina n'akakiiko k'ebyokulonda akateetengeredde kuba mu nsi ezaakulaakulana omuntu kastamalo nominatinga buba buvunaanyizibwa bwa electoral commission okumukuuma tuina bakandidate abanominatinze nga bali mabega wa mitayimbwa the likes of Kaija Doreen yanominatinga nga Lord Councillor we Nakawa bamukutte akakiiko k'ebyokulonda kaliwa in the picture. Those are the blessing issues that we have. Ati nchiwadenga cha kulabira ko. Goliba munnyonyode nduli ayina emisango kati ko kagiremu wa. Emisango emifumbo. Emijweteke. Ate wali muguru wo mujweteke. Batekawo gwa driruzi mwali zali. Bena bijweteke. Batekawo somero. Tola abantu bukedde ku macha. Ne batugamba nti emikono ja president wa Fetejiwera. But it's also a state move. It was the no. Bwobanga olina akakiiko k'ebyokulonda akakendezezza even the days ez'okunominating a time limit nebanga kakyatuuka ebbanga lino nga kakola changes mu nteekateeka z'ebyokulonda nga kamaze emyaka 5 nga kakimanyi nti waliyo okulonda. Kuba we bateekayo emikono waliwo period of time lwaki ba delay nze to 4 days to the nominations okutegeeza nti emikono tegiwera bwe kaba nga sikagenderere kaba kaki nemwe lwaki mwateekayo ekitabo obukakafu obulina nti gyali tegiwera bw'obanga olina capacity olaba office z'abadiso zineeno ezo zirina kuba public office but they are politicized ziwagira ekibiina kitya kimwe kiba appointing njagala wowonzike nga mpunzika nga ngamba ekituufu kiri nti kati kino nkyogera beyond the political parties that fena zetu affiliating to nkyogera ng'omuntu agwa mu generation yeno kekadde ng'ab'omulembe guno tuzuukuke tutegeere ekituufu ekyokukola ki tuleme kubeera limited by amawanga gaffe amadini gaffe ebibiina byaffe. We look back to the cause which happens to be change. Okay. Neyanzige jumo badde mpa information ne badde kuki. Mbadde nja kwongeza ku kya comrade Sharon kyayogedde. Fiki nakugamba. Nenkugamba nti omusajja ya mastering the art of divide and rule. Bosoma akatabo ka General Museveni aka unsowing the master deceit. Byonna bintu so bya analyze kati zino centers leta si kigenda kyazibawa just kamaswe kateka kuli nemulwanira awo mulwayongero batematema nosanga oli agamba sente tuzitwale tuzitutate temuparticipating abandi badde tufocusinga kujjawo omusajja nemufocusing ku bintu ebiki comrade Sharon ayogedde nakugamba nti fiki nakugamba nenkugamba nti ebiseera ebisinga mu family ya mwayina sente gwoyita ne baba newaba mutu baba olwokuba alina ki alina sente buli ne sente mu campaign Museveni kyatayagala tuberenga tetuyina sente ne saa zino wawulira amawulire nti bagala kusala ku nyumba ya president bagala sente zize tubadde tukola ki zetwe contributing bagala containing financial status zaffe ng'aba national unity platform so kyongera okulaga nti Sharon kyayogedde nti Museveni okumasteringa the art of divide atujja ku atudivertinga tubeere ku sente nenga yetulina kutunulira ntebe neyanzege njagala kuwumulamu njagala kutereza mu kintu kya sente katono kubanga ndabanga abajja okubuzabuza abawagizi baffe sente zinobuzabuza Sharon niyo wajjuma yakyogera katono nnyo kamalirize twayogeddeko naga nti twagala sente twagala zikolera naye abantu baffe abalina otegeera kino what was the primary goal of this money? In fact, zino sente ziva mu electoral commission tezali zaipod primary. Etteeka lyaliwo nga ligamba lyakolebwa n'okukolebwa mu Political Pattern Organizations Act. Eriga nti ebibiina by'obufuzi bino ekisooka tebikola business. Era mu tteeka tebakkiriza na kibiina ky'obufuzi kubeera funded na muntu atali NGO. Era kyobola bali meeting naga ani awo wa NUP sente ebweru. Kitongole kirwanirira ddembe lyabwe n'ebirala. Tulowooza kusangayo mugagga nga Bill Gates n'awa NUP sente ne bazikiriza. Never. Wano mu Uganda etteeka berigamba. Kati gavumenti ereeta etteeka egamba tuteekewoko omutemwa ogwa sente. Gutuyinza okuwa ebibiina by'obufuzi bino
bikole ki byeyimirizeewo era nga ebibiina byobufuzi bijja kufuna nga ssente okusinziira ku babaka ba paalamenti bikola ki ebibiina abaali mu kaseera ku nga bateesa nti buli kibiina ky'ebufuzi kifune equal share naye nga NRM womanyi mu mbeerera ey'okulimitinga negamba anaasinganga babaka abangi anatwalangako omutemu nesooka ogisiimeko nti yakkiriza ekyo no etete yali nakyo era abakireeta ne mu ndowooza kikino kankulage fiiki kankulage olwaleero bw'ogula enkoko ewaka ng'eriko ebifi 18 katugeze mukazi wo n'ofumba waka noga abantu abakulu ewakayo be banaalyanga enkoko ennyingi abaana bakkiriza obagulidde enkoko era basiima naye ekyokubajjako okulya ebifo ebingi bo nakyo kibanyigiriza kati nakino kikino nti kituufu sente bazikkiriza naye singa balina omutima oga nti ebibiina by'obufuzi byonna bivuganye bulungi bandi balaga nti sente zino tuzisale okusinziira ku mwanya alina omubaka wa paalamenti muki mu paalamenti nenjagala kumaliriza nakino ipod nga yo uliza katono nnyo yalina mukatono sokoine mukatono ipod nga yo yalina funding zaayo edda era zagibwanga mu Netherlands eyo ezimu ku byaleetera ipod okujjamu ssente zayo nega nti tukyasobola kufaninga ipod kyali ekintu eki Juma kyagambye nti ipod yajja ku mulembe n'okumutendera ogw'okulanga wabeerawo enkulaakulana mu nfuga otegeera governance ebeerenga eri democratic ate ng'erina proper naye mu Uganda wano kiremerera kati kijjawo kino kyagamba ssente zino gavumenti zeereeta Tulita kulima no kulima nti za iPod. This was money which is supposed to pass through the electoral commission. Mpa information yo mpumule twaha nkola kubo lyogo. Ensonga zino zetwogerako za ggwanga. Tuleke kubuzaabuza. Etteeka bwe limala okukolebwa oba ddungi oba bbi. Liba weeriri mu mateeka okutusanga muri jeewo. Sente ezigabibwa mu iPod bannaffe batugamba nti babadde bafuna sente entono naye nga bafunye bilioni 28 mu myaka ena nga tebazoogerako nga tebalumirirwangako ku bibiina bya bufuzi biriwo nga tebiina babaka ba paalamenti nga tebalumirirwangako ku kibiina ka PPP ebadde n'omubaka omu nga jema ng'erina omubaka omu ebadde efuna nnyingi ezenkana ezammwe okitegedde wamma kyenkulaga kati etteeka letukugambye nti litereezi andi kasooka mpe submission etteeka lege nti lyetaaga kutereezakubanga FDC yali leader of opposition yawanga abalala kyekiri kyenkugamba nti obutali bwenkanya bwe bubanga gwe bukutuuseeko n'olowooza nti obutali bwenkanya bulina okwogerwako nnyo nga bubadde tebukutuuseeko buli ku balala nga toyogera tonyega pipi ebadde n'ombaka atya ebadde efuna sente zenkana you are a proud member of FDC mwe mwali nga mu FDC nga mwe leader of opposition pipi temwagiraba mwali ludda kulaga nti abantu abo babadde bafuna kinene babadde tebanyega kati obuzibu obuliwo bilioni 7.5 balaba tebagenda zifuna zezibalajanya senga babadde bamaze zifuna senga tebanyega tulino zifuna nkugaye pipi ebadde mu iPod ng'erina omubaka atya abadde afuna kyenkanye namwe abadde n'atano etteka ligamba PPP badde inoomu ne Jemanga inoomu nga bafuna ntono okusinzira ku babaka nga tebamanyiranira gamba nti abo bonna bafune kyenkanye FDC badde funa meka kana naawe genda maaso twa kakati okusinzira ku ssente ezigenda obbalemesebwa bo balaba tewaliwo bwenkanya kubanga kiri kuki kubbo obutali bwenkanya bubeera mu nsi nga yadde tebuli kugwe tubwogereko ensi etegeere neyanziza kambo mulemu nga tunawo kale kakimbuli